Wotunulira ekyo kisajja ekyo kiringa gundi ekyo kita abantu ekyo kyennyini ekyo kirimu oguzimu gulinga oba bagwita guti nerabidde erinnya lyako ko luzungu naye nga guli gusolo ye kasita in let me tell you kati Luliyata twali tutandika omwaka oba twali last year. Yes. He's killing seriously. Ye Chameleon yenyini mu videos no wononya yagamba nti oyina okusaddaaka era nagamba ensonga lwaki abalokole basaddaaka nabo bawaayo. He said by himself, era we tunonyeza videos, you play it and you will know what I'm saying. Jeziri. Number 2. That's tabasawa kuto omuntu nga tali talented. Kana kade kazi nabo. Kumbanga lwachi nti mbu abamu statement agamba mbu lwako bambade bamukubanga bamugamba lwachi walekera wachonyoma boss. Lwachi walekera okolera boss wekitamulume. And we don't want that. No, because Jesus, let me tell you what I'm saying spiritually. Chenda ba munsi y'omwoyo. Bino bintu byonna bigenda kuddira alien. Bambi ate bana bamuwaga tebagenda bigenda kuddira. Oba bigane kuddira kugwe biddira ku banabo. We bigana bigenda kuddira mamawo. Nedda mu Uganda kugwe mpozi ng'ofudde. No bwobanga ololinda no bwabanga agenda kuloga atya kubanga tukimanyi era sawa zino oli mundagu. We can see you. Fe bitangaza byaffe by'omwoyo bikola. Ali mu kulagula kuzikiza kiriwo. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 865 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Expo kuoli mukwano gwange nkwaniriza webale kubanga otwegese ebirozo namugereka Ddundu akumpere byosinga okwagala tanaba subscribinga walwadda bwomalo kikola tekawo comment yawo in case ngo ine ekibuzo kyagala obuuza ka like kabeeko ku noti 770 mwenda nnyenya 266 oboyogera naffe butola in case ngo lina mukolo bifaananyi ngoyagala ebisufu tukubireko Alpha Media Production cuts of Export TV services zigenda kutukako bulungi mwabasumbuyibwa endwadde studies angeriemu wekwata aba God Hills Abo Medicine kibuga Kampala kwe bali basimbye amakanda ne mambuka gegwanga la Uganda mu kibuga Gulu nayo basimbyeyo amakanda niyo solo bafuna ku mutimbagalo services zaabwe bakola enkola ya delivery woli akufuna basobola kutusako eddagala lyabwe ku mulyanga wennyini wo wangalira wamma notatagala so bakubire ko kati tubesiga bakujjanjabe obulamu wamma nawe buterere ate aba Cambridge Junior School bakwasaganya bya kusomesa naddala abaana ab'omulembe guno omutebi abaana kuva ku nursery gyambuka paka primary wekoma balina de boarding kindergarten botuka no bagamba nti nabiwulide ku expo definitely bagenda kuwa kibaita discount ku school fees bingi bibayigiriza abaana ndoza zibaita ko curricular activities birungi nnyo dukambiro wamma oyagale omukulu amanyigiddwa nga Patrick Mulwana nalabyeko olunaku lwa kawungeezi nga police ekola search mu makage nalabye naye siri so sure
but what I can prove nti omwogezi wa police omuku w'ebyokwerinda avudde n'akola statement n'agamba nti Munnayuganda yenna gy'oli bw'olaba kwali enskin n'egganga ye bakubireko babakwate police ebeetaaga. Tugobye Bumali ne Musumba Edward oli utya ssebo? Jendi Mukama yebaziba boluganda buli mutya obadde ombuzeewo kikirwa kyo badde onkyayi ndi mukyale kaba kugambe nze kamba gambe umanyi sodono bwakyawa nze nkimanya sirika obusimu katakwata ne bwecha ndi mukyale waffe buyukwe nina pozi waze mukulima asiri mazina kale buleka mbuze ku bantu Mukama yebaziba boluganda abali ebweru abali wano mu Kampala abali era kasobukola lero sina soda mbako asiba soda wachi ubuzi bwango bumanyi mpozi tubize bibadde tuogerako nga tuli offset ompozi ononya mchala okwa gwe sinze buzi buli kungese oja kunde waddo gamba bya pasaroni da tole byantu antu agamba pasaroni wawasa nawo no njogere ku bye tukwogedeko wano ze naawe leka kale wetonde tukanetonze atenze ataawo mukwetonda ndi mulungi ngenda maaso sebo musamize yalokose embiko ku bantu bangabe buyukwe buza ku bantu embiko buza ku bantu bange tutandike kakati tuva mu spiritual purpose mutumanyi tuina crusade again maaso tandika nga 22nd tugenda nga 21st of next month tugenda kubanga tuli awo Bukizibu ekitundu bakiyita Bukizibu Mayuge Busoga yeje tugenda Mukama yagulawo eyo lwaki nti abantu tebatuukayo abapasita tebatuukayo mu byalo ebyo weetaaga tusanga basamize nga banyweza ekyalo ng'abantu bonna bali basibe naye munnaye Mukama gye yatusindise so osobola kuyimirira still ne crusade eno esembedde yimirira naffe tusobole kubeera nga tukola ki tuweereza Mukama. Enamba yaffe y'okusabirwako eri 07 4 6 1822 anamwemu bangamba balabagala mu luzungu luba +256 746 18 22 41 ojja kubango tutukidde ku spiritual purpose we tuli tukulinze Mukama kutuwera omukisa tuyine Mwami Dani oba anyola kakyao Mwami Dani wa channel 4 sima wano chadeo ku channel 4 eta naba kumpita kata netwala wetwazi Dani channel 4 agiteka takisoboka na ekyali ekyaza Musumba Edward amani by the way anyway abera mu mission bamanze wendi mission zimuwuba wendi na alemirwa no biri wendi kancha ine Dani anyway abatulaba thank you so much abatuwagala mukola omulimu gwa ttendo Musumba Edward wanjisebo wangambye ebiri mu kabire eyo bimanyiko kyekigenda mu maaso kabire eyo Mukama ina bintu bingi byaze nga ndaga mu Uganda nga Mukama andaga nti waliwo groups ezigenda kumeruka naye mu ngeri zimeruka muzimerukira mu bwa celebrity naye mwekyo zimuze group zikola sadaka zezita kwegamba zikola date work of someone else waliwo omuntu azikulira abo just tulaba waliwo waba shadow okitegeera waba anti lulina kugamba alien skin aina spiritual father we kasa mugamba this is time to kill eba time yokutta kati is to how chinene when you say that yakata bameka neruli bwe yatta sajja ku kamera nembyogerako ni we can't tutosobola kuchitekawo nti yasse yati yakola chiri under investigation which investigation police abantu basatu bamnaming abakoze ekikolwa ani go bamanyi no it's just allegation not allegation isema mijagulo komanda mudogo baida ine babu babu no mwana is a professional boxer choka musajja omweru is a professional boxer very talented kalikana kabadde kato teketaga professional
kati muleta but still tukyali mu allegation not allegation lindako omwana yayogedde n'eddoboozi lye nga tanafa. There's nothing allogating there. There is proof. The truth is the truth. Sometimes nti bamuse because omuntu gwokubye n'atafa n'asooka n'ayogera n'afiira mu oba omuse oba omukubye ng'omuse. Kati let me tell you this. Uganda, there's a place where we're going whereby a celebrity nga atema abantu nga they are just seeing him. Ekyo kigenda kuddako bigenda kuddako kubanga Mukama yali andaga bintu bingi. Tutwala burden kusabira gwanga lino ne tusaba ne tusiiba tusobole kubeera nga tubeere n'emirembe. Naye there's a certain thing ebitambulira mu kizikiza nga bikimanyi bulungi nga bamanyi bulungi nti waliwo abantu abasabira gwanga naye yesta naitireri okitegeera nakola kyakola n'abako bakozesa. Number 1, tukoye celebrities whoever who you are oba who are you simanyi oba Bobby Wine yabivamu Bebe Kulu manya Chameleon manya you Chameleon you killed someone at your premises. That one I can't be. Yafa tebamocha. He was burnt nete yafa. Teyafa achali omulamu yafa luvanyuma. Choyogira ko chechi. This thing just started. In fact, I told someone nembagamba nti mugambye mbu Chameleon bali wanagana ne fango ne gamba ye nembagamba kati abali mukunonya sadaka. Those guys tebali mukulwa anagana. No, goyagala gamba there is something behind influencing even ebikolwa. Fe tugamba just oba banyoni batamira oba superstar ne bali mufuga nga byabwe just magali nga teri anything magali chechi squad ebigrupu byabwe anchi kyogere bulungi gali chechi. Number 1, omuntu yenna baba yagala kubeera celebrity nobeera ne kigroup mu kigroup omwo mubamu ebintu ebikolebwamu. Number 1, if okusyaga kubeeramu. Number 2, okutta abantu. Number 3, okusamira in fact kwe kusooka okitegeera n'okusiyaga kwe kusooka. Number 3 number 4 nchakubalira bala. Number 1 kusamira, number 2 kusiyaga kutta. Number 4 kuba kukola fujjo kubanga they don't have job to do. Nenga ate bo bagamba nti by the way of recent yavayo nakola statement bagamba mutwebaze twajja abayaye kukubo abali babakuba taxi ni makisado abali bababaka ebiredio kati netubakumira awamu ne tubawe ebyo bameka bolina tumubuze ye bameka balina bakumi. Uganda omanyi bayaye bali kukubo banji ati basobodde okwa access bameka abali mu abayambi eki obutakola abagulira amayirungi free of charge. Nenjaga mu pike bya busere wafunirawo okusula no bayingiza ebivulu kubwerere ebivulu. Yes, cause bayingirawo ngegaali. No, I think that is a problem. Nze mbadde nkyanyonyola kintu kyange kiri nti whoever wants to join those people join them knowing nti you're going ogenda kusadaka oyino kutta is their game. Okutta muzanyo gwawe. Yes, that's their game. Kubanga sitani ye tosobola kubeera ne tutumunga tokoze sadaka. Buli alina tutumu yakola sadaka. Yes, buli muntu namwe abasomberi abatutumufu bakola sadaka. Some bakola sigamba nti bakola. They continue and they are still killing. Yes, and they are still. Fe sadaka yafe abasumba abatuufu twina ya Yesu Kristo yagikola already ku musala kubanga fe secrets we know about God. Fe to sebo fe katonda tukyalira we speak with him, we talk to him, we talk with the Holy Spirit. He's our friend. Yesu Kristo yatuwagga fe kati bo balina ekirala kibawagga. There's something else. Ekyo kistani kiri mabega wacho. Lucifer ye kyayagala is not Lucifer, yes, Sitani kati. Kistani kati chiri behind everything. That let me tell you one thing.
mbadde nkyakunyonyola ngamba nti wabaddewo beef mboye ganga ya Chameleone mbone yani ne ya Fangoni mbu manya tebamuzanyirako wololo. There is nothing else gye balina kuzanyirako. Mukulu Chameleone yakyakute kye tuyita celebrity tukiite tutya, is it celebrity space ya Uganda mu kusadakira emizimu n'emisambwa ne sitaani. What are you saying? I'm talking what I know. Yes, abasaddazi. You look what I'm saying, and right now he's limited. Takyasobola kukola kye yali akola those days because yakola ensobi. Yasigaza just history. Music way I'm making it to be that. What we are saying, what is making his music, it is the blood of people. Basajja basadaka. Muleke kulaba bino bya kamera. Kino just ebanga bugamba eri ebanga babagambye, now you do it in the camera. Ibanga command kuveri. So what I'm saying ti abavubuka mwena abali eyo bobanga okimanyi nti you want to become a celebrity, please you can still fight by yourself by praying. Nga to joining these other gangs ze wana joining a Chameleone manya ina masanyaza olimba masanyaza galiko ga kusadaka. Mpulira bibyo. I'm telling you the truth. And I'm also listening. I'm telling you the truth. Ye Chameleone ye nyini mu videos no word nonya yagamba nti oyino kusadaka era nagamba ensonga lwaki abalokole basadaka nabo bawayo. He said by himself, era we tunonyeza videos, you play it and you will know what I'm saying. Jeziri. Another thing, amazima gali nti, where is the government? Where is the police? Security organs. Where are you? Never taking the step, at least which step, which investigation? Chintu chokusalawo kitundu kyonna ne kibera mu bukumi kubanga lyafuse sadakiro. Baba gambye nti womulaba ku gange eyo musobola batemya ku police nti baba nowa. That womulaba ku gange eyo omwogezi wa police obagamba yamba police naye kuyamba. Oli mulenzi bwe yafa bakolawo ki? Story yali ndalaawo. What did they do? I don't remember. Kitegeeza alien is above security of Uganda. Simanyi. Kati tuogera because bino ebintu tubyogera. Why? That people are suffering, people are dying. Not only suffering, people are dying. Neba nina abantu tebayiga. Spiritually spiritually wotunulira ekyo kisajja ekyo kiringa gundi ekyo kita abantu ekyo kyennyini ekyo kirimu oguzimu gulinga baba gwita guti nerabidde erinnya lyako ko luzungu naye nga guli gusolo ye kasta in let me tell you kati Duliyata twali tutandika omwaka oba twali last year. Simanyi ugamba yes. Unengeri jogunda is killing seriously. If he's not killing but he's commanding to his commanders to kill. Omwana yayogede nagamba nti yali bali bagala kumuguza ki TikTok account ye. Kumuguza kumujja. I mean no kujimugulako. Omwana nagamba nti n'abasaba ne bagamba bamuwa milioni 4.5 nagamba nedda njagala milioni 4 account yange kuze oshitegeera kati we bali awo omwana nasooka n'abulawo nagana kubakolera why nti byali abakolera nga tebamuwa sente. You understand? Kati checho chogamba kunganya seba abantu no berango abantu betina. You buy for them big G's. Oshitegera. So why? Number 2. That's tabasawa kuto omuntu nga tali talented.
kana kadde kazinabo kumbanga lwaki nti mbu abamu statement agamba mbu lwako bambadde bamukubanga bamugamba lwaki walekera wachonyoma boss lwaki walekera wakolera boss nange kati singa president Museveni nga akubanga buli omuntu yenna aganye mukolera goloza tufenete twandibadde twafadda wala statement eyo gyokoze just ababana they tebasoma history nze nina story gyentera okwogerako ojjukira sipapa weyagenda ekamoja nakuba live bullet ku gate ya NUP by then nga bakyali eyo ali ludda wakati nga joga ekibuga naye yakola almost bana abana ebali okukola naye obudde bunali mukomera. Let me tell you bana abana tebayiga just let me tell you fe ensi etunulira fe munsi y'omwoyo tubeera mubeera mutuyiwa such kind of historical background of Uganda, and yet we are praying for you. We are always praying for Uganda. Ukitegeera so mutulaga ensi yonna kamera mawulire gagenda Uganda batta, people are killing the people, not even the security organ, not even what, but people themselves they are killing. Kasa Uganda bonobera wa manyi ngo inetutumu ngo liserebro. You are teaching people, you are training our young ones. Kulaga nti wobera netutumu you have to kill oli ataina kyali. Ebigali bimerusewe bitaina makulu. Ogendo uli ambu. Ye gali chechi. Mbu nine gali. What is it? Mbu abamu bamwe emabega abamu vimbisa. Seba abantu emisango bakubira ddala bannawo. Of recently awo wenyini ku Fangoni. Bade bakabomvuka pest vibes. Mukamera babikola na mukamera ekitegeeza nti we don't have security but people are not we have seeing. them but they are busy for what? tuli mu election and then who is above all oyo musajja gwakolera gwe batya ekololo ya langiridde nti nkoyo okwekweka nyingidde NRM officially kati okujingira kitegeeza ote ekibuzo tekibuzo twawulidde ne story tubadde tulaba na mawulire nga bagamba nti Bobby Amanya Bebekulu yalina omusajja mukwesi mbu ajja mwetwalira ku office. Which kind of stupid statements are you making, you people, for Uganda really? Mbu akwesa alien alien jali ku Fangoni nero akwaba ngambye akabira kakalu abaana abo bukazaba ekizibu akabiranga kakalambu ne boyi walole ya mayirungi. No, I'm asking alien. Amanyi ruzungu yogeruka. Alumanyi. Anti gonde zamune ba mudogo. Nkubuuza. Kubuuza ekibuzo kimu. Efujjo lyokola wotyo notabana babendi. Oba kale abaana bo bokozesa ne batabana babendi. Kakati gwa abaana bo bozadde. Tubamanyi bulungi. Chuka babira na wao. Lindako. What are you training then? Chichi cho training abana bo. Babera na ukabira. Omukyala wo. Mama wo. Ekikolimo chicho oleta ku family. Okuyiwa omusayi. Can you imagine? Gwo kirabanga kazanyo. Nalabye abana bakomentinga ku status ku social media abati mu Fangoni nga they don't care about someone who died. Bawoza kimu papa tasobya. Ngamba kale lwakubatti kinakutuka. Ani? Abana bamuyise ani? Papa. Kitegeeza ki? Mafia bamuyita Kimenke top balina mayage bamuyita. Kati no womuwano otya. Mutasobya. Ngamba aspa nao tasobya ko zitekinatuka uwo. Tasobya. Kati gwe kenyini gwe baddako gwagamba tasobya. Bananga obulambo omuntu tebuddawo. You people, you are just playing. Muli mizanyo. Can you imagine? Kati omwana. Linda ko kale bateko ku mwana wa alien skin we see. Which tamulume. And we don't want that. No, because Jesus, let me tell you what I'm saying spiritually. Chenda ba munsi y'omwoyo. Bino bintu byonna bigenda kuddira alien. Bambi ate bana bamuwaga tebagenda bigenda kuddira oba bigane kuddira kugwe biddira ku banabo we bigana bigenda kuddira mama wo nedda mu Uganda kugwe mpozi ng'ofudde n'obwabanga agenda kuloga atya kubanga tukimanyi era sawa zino oli mundagu we can see you fe bitangaza byaffe by'omwoyo bikola ali mu kulagula kuzikiza kiriwo
Mbadde manyi someone from above. Sebo naye gwe wasseemu abantu ab'embaale nabo tebagenda. Obusungu bugenda kuggwa. Laba nnuunu. Mboli yasimaya wadde nze mpadde vijambi 3 lya waddeyo ki sebo bakolopwe ya mpadde enyondo 5 mugenda kusekula ki lusozi mayinja abana bayaya mugana ku naye lemiteli senga nakuganika leka nkubuulire tolaba nti alaba wali nti aina amaanyi ntafuga okitegeera top boss lemiteli mafia na kino n'okulabula kagende ku President Museveni naye omulabudde one district we situka oyo omusajja wo atakwatwa anti yayingidde NRM district emwe bwe nakwatibwa obusungu nesituka toyina kyogenda agigamba n'obo olese bakamanda mudogo manya kamanda mukulu oba kamanda mutoto bonna bagenda abakuba babafule buwunga. I'm telling you ate akoleki mudogo akoleki agenda kubanga tanatuka wange emotoka ejja mukube mufule buwunga ogambye district mulinya lya Yesu district ogambye kinene njigambi kati district nene ojukire bantu bonna bagenda kutta bapilinga they are piling ambi choka omwana yabadde lucky ngensi yamuwa amatu ali successful music ate successful eva ku kinakugambye eva magombe successful yesi ya katonda eri manipulated ate success ye eri nti kubanga balina okuza gange emu because nti ganga zibadde ziweddewo Bobby yava mu bintu ebyo na chuka nadda mu politics kati there's no ganga mu Uganda ine ekibuli nawulira ko Bobby bebe kulunga binyonyola toye mwana ine kibuli bye biki abana bafa no sense amazima tuulira busungu yadde ffe tuli baweereza ba Katonda what we see ne tulabanga things are happening in Uganda. Ada wasajja fe tusasula omutango nogenda notula no saba no siba no gamba Uganda ne mutambula ko emyezi nga 9 nga teriyo kintu kya happenings kati mwe kubanga muine kibuli kyamwe ne mwe planning ne musituka muyiya abana ebinnyo mukyusiza abana identity bakubajjajja bamu naawulubalanga alinga mu China bakuba chikeni olubuto ne lwefukuta chicken bakubye nange no bali bagala kunkuba era kufangu nawo nawo mukwano gwange gwempa respect nisimanyi chifu medi okola chikufangu chifu medi someone ali kamu nnyo era yangamba ndiye yantasa nange bali bagala kunkuba just tebagala mazima abana tebagala mazima era bino byoyogera bagenda nyigira bagenda kuvuma mu comment section ate mu comment section nubumvuma nubonyiga kubanga the spirit which is ruling Fanconi is it ye Fanconi Fanconi forest anti fa nengoni kiba kitegezo genda kufira mu ngoni nsumbato yono na kuru ya fe kuru bye biki it's a musical it's a killing crew bajite kuru esinga yo kutta mu Uganda yena bye muyimba tetubiraba mukola kya mu kufanko nekola ki mulimo bayimba akapati teka kuyisemu akapati bye biki kapati katoko kuyimba okuba ku rhyming oba ku rapping musuba akapati teka kuyisemu bye biki Daniel mukubira akapati kitegeeza ati akapati ke kagoya kaba camping akakotte lulimi ki just lulimi lukoloso ofa oluno olwa oba ruki rumairungi na mairungi go jonkera simabi nawo gali yako ebintu ebisinga musumbale ulira sigalia ebintu ebisinga consumption yabyo ebiretiro okuba obubi kuba nenja katolaba nenja geyo enjaga bali bajitongoza ne mu Uganda nga bagirima bagiteka mu madagala mangi ne kati baneno boba amudogo bafuwa mfuwe ne balwala ne batumu kuba abantu emigere so ekintu enkozesa yayo yebimbi ostegedde twebuza naye bwe komanda mudogo tebakuzaala boboto omuntu tosobola kutegeera nti ndi mukola ekintu ekibi nange nze olaba baze ndi okusala enkoko era mbunkutte enkoko mmanya ani babu babu tumutu nze babu nnuma wera kya nnuma
we waffe lugazi kakati what I'm saying three people abantu basatu mukuba mutya muntu omwana omu no disciplinary committee kana kati ninga nze ne mukamenya ebigere ate ne mumaliza mbu ne mumutwala mu dwaliro ate dwaliro ne bamugoba. Which kind of people are you? Kubanga already muba mmanya genda kufa abavubuka egaali nze kiva sirina gaali gyendimu sawa zino ndi mugaali ya nyafe buyukwe President Museveni nze bampita Pastor Edward Mugisa nchimanyi bambega baba biraba n'abantu abamu mu biraba nze kyensaba kiri kimu. This is Uganda nsi yaffe ffenna. Naawe wenyini ali mu buyinza naawe okimanyi olina abaana singa bakutira mwanawo singa batamuwozi singa batamuwozi tasoboka kubanga ya traininga kikomando teri atatika gabaze ekirala otidde ekirala muwozi aina abakuumi katolina wogenda muyitira Gaddafi yabalina. Can I speak for your sake? Which sake? Yikale Musumba Mwami Museveni Musumba Edward yagamba nti just imagine singa batamuwozi gweje chokola no bino bintu sibyakusekera. Just we are saying singa batajeno singa ba mwana wo, that's what we are saying. Yes, singa batajeno singa si mwana wo omukazi oli wo mukyalo yabadaka abamaziga bambi omwana abadayiya wano nga atambula zina nafunayo mutwalo nasindikirayo mama. You understand? Naddala generation enje tusitukidde bannaye kibiswaza. What are we spreading? Katonda wange era ekiromba densaba Katonda mugamba Katonda generation kijonsi tulidde mu muno kituufu onkozesa ndabye nga nkola nabale nkugamba nti omusamize yalokose omukyala musamize yalokose mbiko wali likanawe mbiko wali wabasamize nga 50. Eno district yange jojjonge mbiko sigambye district yo mbiko eri mu buyukwe anti chechi kato yagala sibogerako tatujjonkera ate abasamiza bawo bazibu sije wajja omukazi leka nkubulire anti kati abako otuwaddeyo Bible egamba ow'amaanyi ayingira mu nyumba y'ow'amaanyi najjayo oli kubako ofutyanka anti najjayo tukwatemu leka nkubulire abasamiza basamira mabira basulambiko abasamira wano ku mugga gwaffe Nailo basulambikaawo katubona babiiraawo katate kizibu Katonda nantuma nangamba kolangawo crusade naye baba nakatwala omukazi anasoka kujayo mukazi nga tebamanyi twasoka ne tukola bwambega tosobola kumujja Katonda tusimusiru sebo nange nzija asoka nakuleka nokola ekintu nga tebategedde kiki kyoli after nadamu nakutuma nagamba kati genda mu kifo ekyo sebo mukazi yalokose yalokoka mukazi gamba bali yalokoka kati mulokole kati obanga abadde 50 katusigaza na mwenda ate nchajja vira ku bantu ba tujja omwaka guno nga gugwako crusade tusigaza 2 ate kati guno omwaka mugenda okujjeyo nga nze kabaka nze afugayo ngoli musamize chidaka wagenze yo kuyiga busamize obadde wano mu kibugo ngoli mulokole wa mwoyo era nze nkyali wa nga wamusumba Peter ngosaba naye kati 1000 tetumanyi era buli Sunday sembayo mu mwezi bayaba era n'abalokole abagwa bwe batonga bagenda mu busamize agamba era nkyayagala Katonda kumba agenderera kale kyogere ngense uli anti nagwa ate kati bagambe babo nabagambe nti nasa kasitagwa situka asagwa nyoko wakola ki wavira mudala neyongera mu maaso okay. You understand? Yeah, that is it. So naye banaye tusaba Bible egambye nti alisa mune kitala naye alikola ki alifa kitala tegeera ekitegeeza gwe wafangoni oba lida wafangoni oba yani
fene waffe tuga bamwitani alien aha nsagala mwita alien kubanga by the way omusajja ono yetuuma ekintu kituufu kyali kubanga bwebanga alien kituufu alien ziri abantu ngambye alien ziri abantu kati kiki kyogamba ganamanya yogera erinnya lyetuufu Patrick muki mulwana anti kati kiri oba okyadoptinga musyazi abazalidwa nga si musyazi naye kati sebo basyazi nnaku zino bekubambaga kati nabadde njaga kuleetera na topic nti kwini wensi yonna nti musyazi wabadde okimanyi nti musajja tewabirabi nti bano babayita batya ndabanye ebyomwoyo kwini wansi yonna nga wogamba kwini wa Uganda amini nalulungi bamwita batya mu Miss World lesbian lesbian ginda gugulinga oba oli kubali eri ba transgenders cause waliwo competitions nalabye ba transgenders ezaba Miss World nga omulaba musajja oba mukazi naye ngeri Baghdad eriyo penso ontegedde obikuliddwa usikaji Baghdad ebikiba kibuga kale maserengeta gama ensi wetuuse seba obuwala bwewasa n'ebuwala. Yes, that's what you call lesbian. A man on a man gay. Naye nebaza mukama waliwo muwala wange yalokoka yangamba yali akooyi last year yaje nangamba musumba nze confessinze yava America nagamba si kyaddayo mu nsi z'abazungu mbikooye kati neyo it's part of freedom human right okola ebyo is it human rights? Yes. From God? And that's why nedda biva wa Katonda baba protecting tebiva wa Katonda nti lwaki ba protecting kubanga sitani yabatuddemu. Human rights are God given. God given ngambye sitani eryo dembe lya sitani kati kali nawe wasa musajja muno tulabe kati dembe lyo Mr. Soda ine dembe lye kwasa musajja munne namuyita baby namukuba kisi nakola kyene mubadde balabi balungi okuva twatandikidde tesinawerayo mwebalege okulaba expo ngenda bazamuche yalinge naye ngo ne serious note twagala okuyita ab'ebyokwerinda. This is too much. Ate kakati obudde buno jajja mwami nze nkusaba nti kati Alien Sisi is a public figure ya joininze NRM ate mugenda mutwala ku campaign gokuba mwaka fananyi ng'omuntu ayimba bino byakola kiba kikusiiga ki ettosi fe wano mu Buganda tugamba mbulira goyita naye nkubulira embeera kina mu Bible. Yes, so it's better nga tekinnasukka nnyo abantu bafa jajja bafa ne wabasiyagize but the factors that influences is one of them. Tuyambeko for that. Bana batuyambe you people mutuyambe ba so called celebrity please stop this mulekerawo ebintu bana mubireke kale if it we are saying kale singaba mwana wogwe base gwe weita celebrity top manya weita papa manya Alien Skin manya zichi if they kill you omwana wonga gwe base what would you feel? By the way omuntu akolera stand by the windows endagane egamba bweti ne mwana wosobola mutta kubanga obosazeewo ne mama wosobola mutta kana ko bulwenda video zako mpulira amaziga ngaganuma no kakalabo omwana yeyogeredde yuka in fact ne video eno wekiba kisobose osobola bateera mu dobozo baliwulire. It's not me. Omwana yayogedde amanya g'abantu abamukubye n'ensonga mukubisa n'ensonga genda kumussa mugenda tulete obutaddamu kuba because fava fans fava making abayimbi okuba ba stars kali mugenda tulete obale miso ba making atumanyi tuna aba making mugenda tandika tutta mwe ba fans and if we don't support you can't be something. What by the way fans kitegeeza ki oba wagezi kati bikibe muwagira endongo yenu endongo gamba ki pate bekamube pate pate yokutaba. Anyway guys ogenda scrolling a video endala weri awo ku expo videos zibera ko nyingi
bo eno bwebe weddeko to feeling a bored, just scroll down. Ate bwatu na subscribing onabanga wanene namba ya jigaba in case ngo ine kitereke kyebivumo kyagolo muwanjuliro bo muweereza, call him. Toyombera mu comment section mukubire omayiba manyo ku downloading ebizi ate bobango wabovuma nga njogedde ku kintu bwe kityo omwana ogwe bagenda kudamu kutta ogenda kwetwalira ekikolimo. Let me tell you this, you know, sometimes abantu mulowooza tuli mu kusaaga, you know, sometimes we need to reveal the real God. Katonda ina side tolowooza nti katonda wakisa obadde ki lindako muzumba tubaleke. Katonda mwenyini ayita abana ba Isirayiri kubajja Misiri we batuuka mu ddungu ne bajema yabatta generation eyo nagisanyaawo n'aleeta abato abaana baawe baffe bebasobola kutuuka mu nsi ensuubize. So if you mean nti gwonokolanga fujo, there's nothing which is happening to you. Zabunako mbagamba basamize bakafa bameka basatu. Kati if you try you oyagala nnyo owulira oyagala nnyo, please don't impose a curse in your family. So anyway, that is it. We call it a day. Dani jako kame. Let me pray for people. Kansabira benjagala kusabira. Nino kusabira n'eggwanga. Ayi Mukama Katonda wange, ndeeta eggwanga lino Uganda. Eggwanga eryagalibwa, eggwanga limanyikiddwa lirimu emirembe. Mukama Taata Kitange, ngoba abantu bonna abalina omwoyo gw'okutta abantu, ngobamu buli emizimu egibatuddemu ne Sitaani yenna abatuddemu abakozesa ebibi mu linnya lya Yesu. Nsazamu buli ndagaano n'ebyoto bya Sitaani byonna bizikirire wonna we basinzizira we baviira kujja kusaddaaka. Mukama buli ekitwala abantu, buli ekitta abantu mu season eno, Mukama Taata kipozinge, kizikirize, kitemeteme. Nzigalawo magombe gonna gasamye okumira abaana b'abantu abatalina omusango mu linnya lya Yesu. Taata golola omukono gwo eri Uganda, wonya Uganda weerwadde, wonya bana Uganda abalina emitima emibi egy'okutta abantu mu linnya lya Yesu Kristo nsabye, amin. Export TV to the world.